mwalonda Museveni nga 14 temumwogerako bana Uganda. Bwobanga Ssemujju Nganda omwagala nnyo ngero yagala nnyo n'ekibiina kya FDC olumizibwa pain ogiwulira pain ogiwulira kuba tunoonya empagi za FDC ze tuyina 3 Ssemujju akwata kyakumeka kyakubiri sirwo otambuze ennyanya envundu nti nze bamanyi Ssemujju Nganda ntunda sidibya naye nga kyotunda tekikola ki tekitambula Ssemujju Nganda bwe yeegatta ku NUP tekiba na buzibu omulamwa tuyina gumu okitegeera wabula ne kyensaba ye Kanokiza Besigye okuvaayo alangirire mutwegasse kuki ku NUP nze kyembadde mbalabwe nti okwegatta ku NUP Mukyagulanyi singa abagambye nga bwe yakola mbutuvuganya oba ebisanja 2 oba 3 bibiri bwagamba bwenkomawo kino ne siwangula ngantamu kupika ngera wasigala wajja Sumaya yawulira nti bagenda kola press conference ku Lwokuna Sumaya n'alangirira ku Lwokusatu yagiyita kipayo abamu abamawuli abakubira n'amasimu nga balina appointment zaabwe endala tebabimanyi Pafula Dito yenga yabategeezezza before nga ndilwana bawona nga wakyabula enaku nga 2 okutuuka ku lwe naye mwami Kyagulanyi nze kye musaba bw'aba agaba kaadi okunoonyereza kubeerewo ani gwowa kaadi gobadde okimanyi bulijjo nti NUP kaadi bazigula buguzi mu NUP gwolinayo gwomanyi yagula twalabye mukasalozi yasowa Lubaga South speculation nze nzita speculation zikubanga yavuddeyo ye n'azeegaana ne speculation zife tuzikuutinga njagala nnyo ekintu kino kisse mu mutwe eyazinga omulamba akugambye omusajja yafa mbwate nze nagenda mu kuziika ng'ogyeko emuko okukwata okulowooza blackmailing ze bagenda okukola ku parties endala kyekira kye basobola oluwuza ne bastrategizinga nga kiri anti kati gwawo wennyini w'oviirawo naawe n'obeera mukyamu nti ki osuubirayo mwemuka omuntu alowooza gye bali abasajja abagezi abalizoninga tosobola kuŋŋamba nti gye bali abalowooza nga bino byapeninga bw'otandika obbabala buli omwana n'emisango Franka Gashomba oyo mufere wano tuyina ekizibu bazadde baffe bakeera ku makya kwambala mijoozi gya yero okudda kulinda Museveni those guys eyo balaba balowooza nnyo okuleka omwana ng'ategedde bo kye bataafuna ffe wano kye tulaakinga era mugenda kwekwasa Museveni nga Museveni si kyekizibu nze mbabuulira leka amazima gabe mazima wano ekizibu kye twasooka okufuna yes gavumenti yatukuba bye twajjamu okuweerera tebifuna kuba kasooli wa layise mwanza layise kati awoze ekyo kyatukuba lindako Eddie bw'omala otuuka ku eyo point toyinayo point esinga eyo bunene kati gituwe nedda leka nkuwe n'ekyokubiri kye mbadde ngezaako okugira yanti point ennene waweeri era mwami Museveni bw'aba agenda kujja mu Buganda wano ffe bambaza emijoozi ne tuyimira ku luguudo tuyimbe beerawo ekitali eri gwolowooza nsonga ki eri omulaba bw'aba anoonyayo akalulu asisinkana bibiina bya bwegassi byayitiramu saba ekitali eri lwa nsonga waliwo ensonga lwaki tekiriiyo baayagala tufuge babeega bwe baba bakutemako amagulu osobola otambula waliwo lwe twali kutuwa ne tugenda tulambuleko embalale ng'abakinjaji kibiina kyaffe tugenze kulambula bagundi bannaffe be tubeera mu mulimu ogumu omanye ekyanneewuunyisa nga ffe wano embuzi gye tusasula emitwalo 2 n'ekitundu ogijja mu katale okugituusa ku mudaala eri basasula 2,000 amateeka niyo agateekawo kanso yaabwe yegateekawo kati mugende mugambese kizibu wammwe sakiziyivu wammwe yali emabega w'obbakaabya bwe bagamba omusolo gw'eggwanga ogusinga guva mu Central Region kyekino kye bategeeza oda tezitandikira ku municipal ziva eri okitegedde omusolo wano ogukufuga ogw'ekizimbe kyo bw'onyiiga onyiigira yaze gukusaba owa kanso gwe basindise ne kepuloni naye nga tagenda nakuzikwatako mu ngalo ze bw'ati kuba oziteeka mu URA mwami Museveni osobola omukubira essimu ng'omugamba oluguudo oluwummuse n'ayitaba ng'ojja omukubire ng'omugamba opposition owoggula ojja mulaba bw'anaakwata essimu yo who was Mpuuga before joining NUP Eddie waliwo ebintu ebyangu ebyotunuulira n'otegeera nga tebakukase nga teri akunnyonnyodde Mutesa yazaala pressure ndowooza bw'agamba ye pressure kuba pressure wa myaka 27
wa muwenda Mutebi Muteesa yazaala omwana omu tebaliyo wali owuliddeko akaabira nti nze nalina okubeera kakati nedda tugenda kukwata mpola kale tukkiriza pressure okuli mu lulyo gwani akuzaala ava mwani mu lulyo lwa Muteesa guno gwe tuyita omulembe Omutebi gwakamala ku Namulondo emyaka emeka bakuziza myaka namu ebiri tokiwanvu jabade 29 jabade asatu kakati omuntu w'emyaka 27 eyazaalibwa nga ne Muwenda Mutebi kwali ng'akulembera nga kwali ngali ku Namulondo y'abajjajjaabe avaayo n'ayimirira mu maaso go n'akugamba nze nnyina okuba kabaka pressure bamutwalako ebutabika kino kiri ku public record si byakulimba era kati polisi yakutewa era ogenda muleta mu kooti bamujja kesi mbamute ogenda muleta mu kooti bagambe gwolesi yagenda ko ebutabika asobola obbanga tatukola ki tategeera tubanirizaako basebo ne banyomwe najje musinzira okubanga mutulaba mwebala okubanga gye mulinga mutugoberera abali ku YouTube channel yaffe ya Iki Great Media UG abali ku Facebook page yaffe ya Iki Great Media UG abali ku TikTok yaffe ya Iki Great Media UG tubabuzaako tusinzira mbende nga bulijjo kubanga tukuweereza balo kubanga otugoberera wiki eweddeko nga bulijjo wiki bwebe eweddeko tubeerawo kono kuba tochi namba nga wiki bwebadde negatiddwako leero kanseera banga libadde ddene nga temukyamulaba wano abadde mu ku kitebe kya FDC najja nankumbi nga bali mu kulwanira office babawe stamp naye byawunzise Katonge ina abasajja teina stamp kyokka najja nankumbi teina stamp teina basajja kale ensonga bwezito bweziri mbanirizaako abasponsor baffe nga bulijja bateekamu kasente abashaba crunches daddy balungi nnyo mu kye bayita daddies naddala gwe yeetaaga delivery naddala gwe yeetaaga okutambuliza okuwa daddies abaana nga badda ku masomero enamba z'essimu tugenda zikuterawo wansi awo ojja kuboza nga ziyitawo bali mu Bende basangibwa bali mu Kibaati ku nnyumba ya ku Dane Sechanze Estate opposite works room number 2 kwe bali balina daddies ennungi balina half cakes ennungi buli kintu kye wandirowoozezaako nga kyakuwa abaana nga badda ku ssomero bagenda kikutusakira bagenda kikuwa tuzo olunaku olwaleero tewali bya bulamu bya bulijjo tewali ndeka kuwaayiriza tuzo olunaku olwaleero lwo Sunday tukubire tochi mu nsonga ezabaddewo olunaku lwabadde lwakuna omukulu Ibrahim Ssemujju Nganda n'alangirira nga bwagenda okuva mu kibiina kya FDC Forum for Democratic Change yasinzidde ku CBS mu programu ya Made in Sereko Sebuliba era omwaka ogujjanga constitution bwegamba nti nga wabula omwaka gumu tugende mu kalulu oli wa dembo okudikirialinga nti nvudde mu pate ngenze mu pate endala so omukulu tumusuubira okuvaayo atubuulire agenda mu pate ki kino kirekawo FDC ebyo nno nga bikyali awo ne mu NUP miranga myerere buli dakiika eyito oyongera okulaba ziwandiise nga blackmail nabadde ndi awo nga mukasalozi ya speculation zitandise bamuwa kadi nga waddeyo obukadde 95 receipt nefuluma nga teriko signature teriko na stamp ya office abaana bagitambuza ekyomukisa omubi nga abagitambuza eyasooka gitambuza wa MK eyeyita Honorable Mwesige Frank awono ne mbagamba kati we tuli twasimbudde wane Mubende we wagendo sembayo empologome biri chairman wa National Unity Platform mobilizing no wakunga ba declaring nga bagenda okwesimbawo ku kifo ekimu omu nakola press conference ku Lwokusatu omulala nakola press conference ku Lwokuna byagenze obuwunzika nga beekubye omukulu David Lewis Lubongoya n'abiyingiramu n'abayimiriza okuddamu okulabikira ku media house yonna ne babagoba ne mawulire even printing media buli wamu paka nga bamaze otulaba bishooting agali mu ndagalaga ti omukyala n'abawanuka Sumaiya bayinza obanga bamunako ka link katono kati ate kyeyo ne Pafradito ate yalabikaze ku exposing oli kale byawunze nga batandise kwekubira mu radio okukakananga David Lewis Lubongoya ayisizaamu akasimu n'aba conference nga n'abayimiriza okuddamu okulabikira ku media house yonna okulabikira enewe mawulire ensonga bwezityo bwe ziri ensonga ya pressure
nzo omuwa kubatagala jogirako naye abakulu abali wano bayinza oba balina endowooza zaabwe omanyi fa basoma ku history buli monarchy yonna ng'egenda kugwa otandika kulaba ba individuals abaatakinga monarchy kati monarchies zino bwe ziba zigenda kusaanawo mubaamu obubonero obulaga nga abantu abarespectinga monarchy tebakyazi-respectinga. Waliwo omugwe n'adenda banga awandiise ng'agamba okukwata pressure kana akalinzi ka TikTok akabadde kavuma kabaka ku social media okwo ke kamu kubonero obulaga nti yabadde ayagala baleeta mu mawulire. Mu kubaleeta ku mu mawulire kitegeeza that's pate zombi, pate ya pressure, side ya pressure ne side ya mengo bagenda kuvaayo kakasa nti pressure byayogera si kabaka omutuufu, kabaka omutuufu ye Ronald Muwenda Mutebyo w'okubiri. Kano ke kasembayo nabadde ndi awo nga ndi mukulaba diini Lwowa Sava ng'atugamba mbu omuweekitiibwa Katikkiro amaze ebbanga ddene nga tasisinkana Ssaabasajja Kabaka. Jjukira ekisanja kya Ssaabasajja kya Mayiga kyaggwako obudde buno tebannaba kulangirira Katikkiro mupya oba kulini walinga aliko. Nze kino saagala kidisikasinga kwabula kyenkugambye ti bwakabaka nga bugenda buli kankiyite monarchy kuba simanyi mu Luganda oba kiyinza kuyitibwa bwakabaka. Yes. Buli kingdom yonna egenda kugwa. Etandika bwezi tyo. Bw'oba asomako ku bwakabaka bwa Shaka Zulu kati kino otandise okiraba wano kiri Uganda. Twabisoma nga tumanyi mugaso katandise obi experiencing in reality. How can a Mukopi discuss about something which is loyal? Kubanga mu bintu by'obwakabaka byonna wabeerawo ba official communicator abalina tuwa amawulire agafa Mengo. Balina ne program namba ku CBS ogwo agafa Embuga. Kati fenga abantu tandise kudiscussinga ku bintu ebiri non-discussable. Kubanga sife twakera ku machane tukwasa Ddamula Kabaka. Kabaka takwata Ddamula. Katikkiro. Manya sife twakera ku machane tukwasa Katikkiro Ddamula. Kyokka ate ffe tudiscussinga ku Ddamula ya Katikkiro. Mwalonda Museveni nga 14 temumwogerako. Bana Uganda. Mwalonda Kabaka nga mwalonda Museveni nga 14. Mwalonda Museveni nga 14 temumwogerako. Muli mukogera Kabaka. Anyway, bwe biri. Nanditandikidde ku FDC we najja nankumbi. Naye ino obusungu bungi. Muwe. Kubanga nzigala na Sembo mukyaza interview gye twasembayo kola. Yawunzika ayagala kubuuka muzindalo gunzi jako nene ngambo wayi. Byebyo. Kantandikire eno. Nviri soko buze ku bantu bomala. Ensonga nzibamenyedde nga wike namba bweri. Eseba. Bomalo babu zaako tutandikire ku kya Ssemujju Ibrahim Ssemujju Nganda. One of the seniorities mu politics wa wana Uganda. Betu inawonga sofa bogera with that integrity of politics. Mbalamusizaako nnyo abalabi ba Iki Great Media. Angelo Praise Nviri Amvix Bank agemanya. Abatulabira ku mukutu gwaffe gwa YouTube, abatulabira ku mukutu gwaffe gwa Facebook ne TikTok. Tubebaza nnyo era nga tubasaba okwongerayo message. Message eno tetugikola ffe tugirabe. Kubolede obwongo bwogera ku byomanyi. Kati ffe tuba tuwogedde bye tumanyi nga waliyo omuntu omulala atakola ki? Atabimanyi. Bwe nkyogerako nga gwe okimanyi tekitegeeza kikome ku ggwe. Yeah. Bw'oba olina obusobozi obukyongerayo kyongereyo. Yeah. Okay? Byebyo nga mmaze okubuuza. Kaakati bwe tugenda ku saidi yaffe yaba FDC. Omukulu Ssemujju Nganda Honorable. Omanyi ayagala nnyo muyita erinnya lye. Ekya Honorable kijja luvannyuma. Ssemujju Nganda yalangiridde okuva mu FDC. Era ebbanga bwe linaatuuka erya 2025 agenda kuvaayo akole ki? Atubuulire. Like akitere ddala. Bw'obanga Ssemujju Nganda omwagala nnyo ng'era oyagala nnyo n'ekibiina kya FDC olumizibwa pain ogiwulira. Edi pain ogiwulira. Kuba bwe tunoonya empagi za FDC ze tuyina 3. Ssemujju akwata kyakumeka? Kyakubiri. Bw'ova ku founder waakyo Dr. Kizza Besigye. Then awo ne tuzzaako ani? Lukwago. Bagambe wali omu katawabula muliro.
nze kasita natandika okulaba abantu abo nga bajja nnyo ku kibiina kyaffe eno ku NUP Makerere Kavule nengamba obubonero yesi tujja tutandise obulaba okitegeera nti anaaba mugagga taabe mugagga omwana oyo kale ku myaka 12 yaguze piki bwe buno obubonero bwetukola ki bwe tulaba tetugamba mbu Ssemujju agenda kujja mu NUP oba tetugamba mbu agenda mu kibiina ekirala ye bw'anaaba tannakisalawo ayinza okubeera independent asobola obeera independent naye edi abantu abamu mubasaasire sirwa otambuze ennyanya envundu nti nze bamanyi Ssemujju Nganda ntunda sidibya naye nga kyotunda tekikola ki tekitambula nga tuzze mazima nga sikukookera pate butuufu fenafe ab'NUP tulinamu ebituli byaffe tulinamu ebigaana bitandise ogazirwa ebituli ebyo tewali bigazi gobadde okimanyi bulijjo nti NUP bazigula kaadi bazigula buguzi mu NUP gw'olinayo gw'omanyi yagula twalabye mu Kasalozi yasowa Lubaga South speculation zinze nzita speculation zikubanga yavuddeyo ye n'azeegaana ne speculation zife tuzikuutinga njagala nnyo ekintu kino kisse mu mutwe eyazinga omulamba akugambye omusajja yafa mbw ate nze nagenda mu kuziika ani omutuufu gwe twesiga kakati nedda bwe bayita omujulizi asooka oyo yennyini gwe baloopye mujulizi asooka abyeganye teri mujulizi asooka nga si yoyo gwe baloopye kweyandi badde akkiriza bwokkiriza era gwe mujulizi ajulira omusango ogwo nti wakola ki naye soka simbewo kakati nkuzeeko ku mabega nkubuzeyo ekibuuzo ng'ogyeko MK okukwata okulowooza blackmailing ze bagenda okukola ku parties endala kyekira kye basobola oluwuza ne bastrategizinga nga kiri anti kati gwawo wennyini w'oviirawo naawe n'obeera mukyamu nti ki osuubirayo MK omuntu alowooza gye bali abasajja abagezi abalizoninga anti bafranka Gashumba anti bwe buzibu Andrew Mwenda Mawanda Balamu Balugahale bonna siba yeyo tosobola kuŋŋamba nti gye bali abalowooza nga bino byapeninga mbu tulina ettala naye tetulina agiteekako ne sikwadi yo giwulidde abali ku lugoba oluteebi bw'otandika obbabala buli omwana n'emisango Franka Gashumba oyo mufere kati nedda bakuyita bakutuma abantu ab'okutunuulira ng'ondeetera Gasumba ng'ogamba mumutunuulire ku kyeki kize mu Luganda omuntu asembayo kyasobola otegeera integrity ye muntu alengerera ewala alowoleza amanguwa ali quick to react ku buli kintu kwegamba abasajja abo bw'otuula ng'obuuza tulidde tutya nze Edi sigenda kujja ku muntu adiisi ng'omuntu yennyini tasobola kwekkiririzaamu okitegedde so mbadde nkyagamba wali ku Ssemujju nti position mwali mbi nnyo era decision yena gy'anaakola abaagala onyiigira Ssemujju temumunnyiigira mumusanyukireko bana abantu abamu bazimbye legase yaabwe ayinza obbanga ye kubanga abeerawo mu by'obukulembeze takkiriziganyangako na Museveni kisoboka okitegeera kati budde buno bwasigala mu FDC engule abakoze eki abakkirizganyiza naye kuba edife tukimanyi wano mu Uganda oba abantu abategeevu bakimanyi kankozesa ekigambo ekyo nti ekintu bwe kyapeninga n'otakyogerako oba okkiriza mbu kituufu nkulaba tumanyi nnyo okugamba mbu asirise teyejjusa nga waliwo ekikoleddwa nga kikwetaagisa okusirika mbo Edi bakugambye wakutta omwana gwe noderi nogamba naye asirize teyejjusa sijja kwogera kuba eryo linnya lyo lyolese likole ki oba nfuna nkulaba sebo kakati kirekawa FDC ku kibuuzo kyo FDC ki kuba kati tulina bibiri zombi eyenajja nankumbi eya Katonga kati ate bw'ogamba ate babadde baamuwa ekifo mu ye Katonga nga ye yakisaba bakimuwa ndowooza he was appointed just kuba Edi budde buno twetwagala muntu bamuwa ekifo nga tebalina consent ye kuba nyinza otandikira ku ggwe naye nkugamba Edi kati budde buno oli munnamawulire singa obeera wano ne bakubira ne bagamba munnanga beemuke bakuwadde ekifo okutambuza amawulire gaabwe nze ngwambalirawo naawe ng'oyogeza mazima ngwambala binjokezeeyo tokimira ekigambo osooka kola ki wayi era nsooka kwebuulirizaako nakumanya okitegedde
kakati simanyi oba abekatonga bamuwa oba abenajja nankumbi bonna abamuwadde sibalinaako buzibu. Bw'otunuulira ebintu bino by'olaba nga pata ya NUP erimu ebizibu byayo FDC badde nga strong power for just 10 years ng'eri strong ng'otunuulira bino nga tugenda mu kalulu Mwami Museveni agenda kuvuga basi nga ku luno erimu kwa Kaserengeto oba nga bwe yagivugadde yakaserengeto nga bw'agivugidde emyaka 38. Museveni obululu obusembyeyo ebisanja ebisembye ebibiri kibadde ku public record nti obululu abbye bubbe. Okay, tabbye bululu naye yeerangiriza ekizibu abba bululu yeerangiza kuba edi obululu obuli ku TV bwawukana n'obuli mu field bwe tuba tulina television wano erangirira obululu obutannabalibwa okwo kuba kwerangira kuba tekukyalina kubba bululu okitegedde ate ng'eraga obululu bwonna bwebanga TV yo eyagala okulaga obululu eyinaku broadcast eyina gitapinga kweriwa ku yaffe eno nga bagiwadde mainstream efulumya akaki naye ng'efulumya obululu obutannakola ki obutannabalibwa nkulaba so kati okuba tekukyali kubba kalulu kuba kwerangiza kuba oli aba akimanyi ne bwagamba nti akabbe kabbako kangi tekabbika. Olowooza tekimwongera maanyi muki kubanga bamulekedde mu resa agirimu yekka talijja girimu yekka gwe ku ballot paper osuubirako Museveni eya 2026 kwali nze simulabako. Lwaki? Nsonga yange naye nze simulabako. Olabanga agenda otuukayo nga yalangirye nti abiwummudde gwe waba omulabako kiri ku ggwe naye nze ku ballot paper ya 2026 Museveni simulabako. 2026 kanseera kati mubuuzi buto owandise soka obuze kuba tulaba bw'omala obabuuzanko gwe weefudisi omusajja agenda musigaddewa eyali owa FDC kati waki namunona sinawa kuvaayo genda maaso namusaako mwenna abatulaba ku mitumbagano gyaffe gyonna amanya n'eddoboozi Katongole Muzaffar kansiira onalibo omuteeketeeke njija siyinza butajja ojja kwesimbawo ogira ku kaadi FDC yenaalemu ya NUP kuba baka bano abanafu banaye nga nyinza obutajja ojja kubwe mupi njija kubwe mupi ebifo ebisava ebiri wano abantu bamanyi kyensobola okukola nabo bakimanyi kansiira ng'olayidde mango kyekyo kyensobola okukola nabo bakimanyi nkulaba kati awo siyinza butajja era mbagamba abalonzi abali eyo mwenna abandaba 2026 njija ku bubaka wa parliament mubende municipality FDC sinalonda kibiina ekibiina sinasalawo ne kaadi ya NUP bagimpeera nayo nkola ki oli katonga olina janankumbi ndiwe katonga lwaki ye wasigala stamp erina janankumbi eyo nfu entuufaani balina ekyapa kati ate oba tolina kyapa eyo oluwawawawawo Ibrahim Ssemujju Nganda agenda musigaddewa ng'omu ku basajja aba seniorities mu politics be mbadde mulina kibuuzo kirungi ekyo kyombuuziza nze ne mu kuyingira FDC ogiwagira nagendayo lw'abantu 3 Dr. Kizza Besigye oyo nno teyaliiko kati bala Ibrahim Ssemujju Nganda Winnie Kiza nono omukazi we gundi Salamu Musumba oweri Busoga be bantu abantu alamu FDC ebikolwa byabwe n'enjogera yaabwe nasikirizibwa okwegatta ku FDC waliwo enaali mu Katonda agenda mu FDC nali sinalonda kibiina kuba nali sinasalawo naye we natuukira emyaka egisalawo be bantu be natandikirako okukola ki okulaba kati Ssemujju Nganda abaleka Ssemujju Nganda atuleka kyannumye nnyo kuba ngenda kulaba nga gundi atweyagalirako nnyo nandala mafaabi nga lowooza atusinziza amaanyi nesisuubira mbu yatusinziza amaanyi Ssemujju Nganda bw'aba alangiridde mbu agenda va mu FDC ngaffe ekibiina simanyi we kituleka kuba ebadde empagi luwaga kinandisabye nga nze kansiira nkulaba nze nga nze kyensaba kuba nawulirako n'omukulembeze wa Kyagulanyi
namulyako nga ateekateeka okuvuganya ekisanja kimwakole ki awummule nze nganze kye nandisabye ne Lukwago yandyegasse ku NUP FDC ne gundi ne Ssemujju Nganda najja ekitakiza Besigye yalangirira United Changes of Forces of Change nga bali Kavule bali bagenda kukola ki bali bagulawo kibiina ne babeegattako era ne balangirira kitegeeza bali obudde obwo balaka nga abagamba nti kati beegatte ku NUP bakwatire wamu ng'ekitabo omulamu era tuli kugumu Ssemujju Nganda bwe yeegatta ku NUP tekiba na buzibu omulamu tuyina gumu okitegeera wabula ne kyensaba ye kanokiza Besigye okuvaayo alangirire mutwegasse kuki ku NUP fekyaffe ekyegundi katonga tube nga tukijjeewo fekyaffe tukigatte ku NUP basigaze ekyabwe tulabe oba banaaba n'amaanyi ffe ge tuyina oba banaaba bakyagayina basigaze ne kastampu kaabwe kali ne stampu yaabwe eri enjingirire naye ng'ekyapa kyo tetujja kibawa mukiremedde ekyapa kyo kyaffe teri kigaba tulina kisigaza kubanga nze kyembadde mbala bwe nti okwegatta ku NUP Mukyagulanyi singa aba agambye nga bwe yakola mbutuvuganya oba ebisanja bibiri oba bisatu bibiri bwagamba bwenkomawo kino ne siwangula nga ntamu kiba kyamaanyi nnyo NUP esigaza amaanyi nga Lukwago yagenda okwata flag okujja nga pulezidenti nga Bobi azebbali nga zebbali ng'alangiridde n'agambye nkasingi wadde ono bw'abanga si Lukwago Ssemujju abaawo oba Ssemujju abaawo mwaba babiri obalabanga basobolera ddala kuba kati omuntu omulala gwe twandigiwadde ndabira ddala nga yadduka alinga eyatulyamu oluku bwe twamujja kuba oludda oluvuganya mpuuga ndabira ddala nga eyatudduka kuba n'enkiiko zaffe takyayagala zibeeramu mwalabanga asobola naye who was Mpuuga by the way kino ekibuuzo interview eno yakunanga nkibuuza who was Mpuuga before joining NUP mu butuufu kati who is Ssemujju Nganda before even joining FDC kuba ne mawulire gye yali gye yava okujja he was a strong man kitegeeza ki strong people they are not made by parties for them they are supposed to be strong kuba ebigambo bye boogera baba spreading that strongness gye beewuliramu nga uli alina strength ye yogera nga agamba kakati oba ki nze njogedde nga ntya ate kati ndowooza Mpuuga muntu wa smart discussions anyuma mu office of presidency yavaayo n'atuwa ansa nga yali mukunga mpulira amanya alina gundi gyagamba kunga bagiyita kunga teekateeka ya NUP gyeyitiramu okukunga abantu ate engambo ne ziyitinganawo mbu atayagala kujja kubwa pulezidenti ne posta yafuluma wadde tebyali bituufu era zaali ngambo nga ogambye kankubuuzemu kanseera gwenga omuwagizi we FDC lukulwe bw'otunuulya Ssemujju Nganda okusuulawo pata agende gwolowooza kino tekireetera mwami Museveni gwe muvuganya nga mu abali mu bibiina by'opposition okumuwa amaanyi nti kati ezandibadde pata ebbiri nga z'amaanyi kati yiye egenda kuvaawo wasigaleemu weyaba yayinza okuba naye ennyango yiwamu kamulali kuba bw'otunulira bino bye bakuba ba Mukasa Rosias batwa akagabo bono omusajja w'eno Jimmy Lwango ono w'eno enjeru yagenze mwemuke bw'otulaba abakazi we Bashiri Mbazira mwenga mwe ba young generation abatunulidde okulaba Uganda empya nga bwe musaba tekiwa mwami Museveni kyaganya bongera bakalakata paka kuwulira bubi tekyandimuwadde kyaganya naye mwami Kyagulanyi nze kye musaba bw'aba agaba kaadi okunoonyereza kubeerewo ani gwowa kaadi ku sini ogenzeeyo olambudde ekiriyo kankubuuze kansi onaze yeeyisa ati owadde bano bagundi bakagabo batwa kagabo owadde ono manya gundi mukazi we Bashiri omuwadde osinzidde ku ki kubanga gwe NUP nga tonajja mugundi nga tonajja mu kuvuganya mu kalulu FDC yaliwo ne DP tusuubire yali tenayenjebuka nnyo kutuuka kati weeri ono kagabo yatambulanga atya
ne kaziwe Bashir kankubuzeemu kinno kitutuse ku question yange yabadde eyokubiri ku nsonga ya NUP wano e Mubende etwaledde pafulaito kyeyo ne bazirondere ng'avuddeyo ne n'abawanuka Sumaya nga balangiridde ku kifo kimu bonna nga abantu abali eyo ababeera bagamba bombi b'amaanyi osuubira ku kuteekawo akamyufu n'okusindika abanoonyereza kyekyandibadde ekirungi okuteekawo bwerufu nga pate ya NUP preaching enjiri y'okubeera nga y'amazima byonna basobola obikola ne birema naye akamyufu ke kayinza osenga kubanga n'omuntu gw'osindika kubaze nabadde ninakawo wendi nga mpulira abantu bakubaganya ebirowoozo basoose kubaganya birowoozo mbumanya ate Hopugurania yaguzani Sumayi ne badda mukubaganya mbu ate n'entambi yaguzani Pafuladito ne babeerawo nga bakubagana empawa mukubagula kambuzeemu nga gye bajjewo tebawangule babaguze baveemu oba nga nawe baze basobola owangulawo gwe bw'obatunuulira bombi ababiri anti nga Sumayi ne Pafuladito bwe kubaako omu akwasiddwa kaadi nga beesimbye ku municipality kyokka tebasobola kuwangula aliyo bawangula naye abaguze eki abaguze muntu ajje mu parliament kati bana abagula oli ero si 5 oleda ina ya muvuganya anti yalabye nga oli gwasigazaako muki munafu nga wagamba bwe njjawo no Pafuladito wano mba nkola kyo nomba nsobola omuyuya ne mumaliriza wabula kituufu blackmail mulungi mu politics kitegedde bw'owulira kansera byayogera bye yawulidde gye bivanyumya bw'obitunulira mu reality tebinawe bigattira kubanga Sumaya ne Pafuladito buli omu alina endowooza eri independent lwaki basazeewo okujja wano era to the extent nti gwe kyebaagala okulireetinga mbu baaguliddwa bw'okigoyinga deep munange ekizibu kiri mu pate ya NUP e Mubende bo balina kye baagala otereeza bw'okigoyinga deep nkuwa ensonga jimpesebo bomba amapate nga muli bagule Sumaya yawulira nti bagenda kola press conference ku Lwokuna Sumaya n'alangirira ku Lwokusatu yagiyita kipayopayo abamu abamawulire abakubira n'amasimu nga balina appointment zaabwe endala tebabimanyi Pafuladito ye nga yabategeezezza before nga ntirwana baawona nga wakyabula enaku nga 2 okutuuka ku lunaku lwe osuubira kino oba okirireetinga ku patenti babaguze oba bo nga bennyini balinamu kati byo obukuubagano munda mu pate kubanga kino kankikuwe bwe mba babiri nga muli be FDC temusobola kubagana mpawa era tekisoboka ekyokubiri nga watuuziza abo abantu babiri kati kankikugaye nga amazima n'omugaba buli omu ayite bewandiise nga badelegates that baba bakansala mulyete buli omu atuule watudayite bakansala abamuli emabega ojja kulaba waayina abangi n'ayina abatono nsijja mu kugamba ojja mulaba nga bamuleese kikyono kiki kitegeeza muno mulimu obumulumulu mu NUP wano Mubende nakyazaako omwami Walubi Andrew wano yatugamba waliwo bwe bamanya ababalimu nga ba NRM ng'NRM bawa ssente teyabaŋŋamba mannya kitegeeza mu pate nga wano eya NUP e Mubende mulimu obumulumulu bo bwe balaba buli pate bayina abo abalya mu lulime ne mu luzise ne tubamazeemu tutya anti kati engeri y'okuba eliminating embi eryemu those guys babawa ssente kankugambe Mwai Museveni osobola omukubira essimu ng'omugamba oluguudo oluwummuse n'ayitaba ojja omukubire ng'omugamba opposition owoggula ojja mulaba bw'anaakwata essimu yo kiki enkugirayo embiidinga gye babiidingamu katwaka gabo ne bagimerwanga it was too much expensive Kaziwe Bashir Mbazira yali president waffe mu Wujja leka nkwe short story Kaziwe Bashir Mbazira nga kubanyo government bwe bamuwa ssente zaali za kuwa Wujja bwali obukadde 6 tezaatuuka mu bamawulire Kaziwe Bashir Mbazira bw'addiikira yalinga nti agenda kujja kwesimbawo he was funded unfortunately nti abaali mu buyinza mu NUP tebaategeera ti omusajja bamuwa akasente nagambye wali mu ntandikwa engeri enyangu y'okushensalingamu abantu abatuufu mu party mu opposition egenda kubeera ngeri ki that's my question kati obuzibu Mwai Museveni bw'alina buli bumu alemeddwa kitegeera gwe bw'ovaayo n'ogula Ssemujju Nganda oba Kaziwe Bashir oba toguza opposition wajja kujja omulala alinga Kaziwe Bashir ensonga eriwo entuufu bw'oba oyagala gula opposition kolera bantu kye baagala Kaziwe Bashir si opposition ne waba yesimbirawo mu FDC
okitegeera si yeye wabula nze omulonzi amulonda okitegeera nze amusindikayo gwe kitegeera ne gwe bona tukolera ne bwanajja nga weenaalemu ng'atukoledde tusobola omuwa kansero oli wankyukakyuka eyana maddala bw'oba oweereddwa omukisa okutunulira abo ababiri abaze ku municipality muntu ki gwowa kaadi nze nga alina credentials z'olaba ezisaanira nga sinagaba kaadi nange ekibuuzo kankiza eri abawagizi nze bwe tuba tugenda gaba kaadi waliwo ebintu bye tulina otunuulira twava mu kalulu 221 ono tuli mu 224 ani abadde ku siini okusinga struggle kuba tetugivangamu leero bannange waliwo enkambi egenda okunyigira emanyi ngikuba ne mwana wattu kati ate era bw'oyogedde bw'otyo that was my question to some people kuba nababuuza mwe be mutunulira ow'enkyukakyuka owa Namaddala ani abadde ku siini ng'akola afuuba n'okulayika nti pate ye eshayininga mutuufu nze mulimu abamu kati nga nakabala bako emirundi 3 okuva lwe twava mu kalulu emirundi ekyo kitegeeza nga gwe ng'ow'enkyukakyuka nze nga wemba oyina gw'olaba n'ogamba nti nze ono gwe nandigiwadde kuba abadde mu bantu nze ono gwe nandigiwadde sitago tetunagivaamu naye bo abamu akalulu olwaggwa ne bakola ki ne bagivaamu ne bazikiza kati bakomyewo mbu obudde bukoze ki butuuse ate abantu njagala mbabuulire kino wammanga tuve mu kulowooleza mbu ababaka bagenda tugabira busukaali bagenda tugabira busabbuuni awo tuveewo tulonde omuntu gwe twewulira mulimu abamu balondebwa baabula dda bagenda kudda mu kalulu oba tebagenda kudda bangaani gwomanyi gwe nze nkugambe gyali nze omubaka wa wano simulabanga municipality Haji Bashiri omumanyi gyali ali Algeria leero we tukoledde programu eno yabadde Algeria atambula nnyo mawanga kuba bamuteeka yakiikirira Africa ku lukiiko lwa oba abasiraamu biki eyo yabakiikirira naye abadde Algeria nsonga nungi gy'oleese ng'ali Algeria nsonga nungi gy'oleese tuli mu kuzimba muzigiti waneno tonayita wa ngulaba yesewo nendooza twandibadde tulinayo obusawo bw'omubaka nga 10 tabawanga sinabulaba mpoze nga maze buuza imaamu nanyinyonyola abo b'omuwanika mu politics tulina ebintu bibiri waliwo ajja nga alina obuweereza bw'ayagala ateeke ku kitundu waliwo abaagala okulekawo ligase mu buweereza bwabwe waliwo n'abajja nga balina missions okutuukiriza okukyusa obulamu bwabwe kati abo abantu temujja bategeera mpaka nga mulonze ne mukaddiwa ne mufa n'abazzukulu ne balonda ne babalika era kati ffe abagoberera ebyobufuzi tusobola obategeera mpozi omulonzi kyovudolaba twateekawo pulogulaamu eno okuzuula abantu amaaso Haji mpulira mbu akoze asimye bbowa oba kyekirala ndowooza naawe kugabba wejjo kowanywedde gwe kowanywedde ewoza atuuka nze saamulonda oba saamuwagira nze gwe saawagira simwogerera bubi gwamba saamuwagira oba mutuufu saamuwagira era saamulonda kati siba kyemubanja oba mutuufu kuba nange saamulonda naye bwempita y'abantu bamumbuuza ne mbagamba simu aba amulonda naye waliwo bempulira bagamba yakabba wanje bempulira bagamba yakabba tulina buuza gundi ono yakala tulina buuza kyamanywa yennyini ono mukazi okutala kunihira Fiona owa anti kakati yabaka masi yalangirira buno ono wawano wa comprehensive toyo wakamyufu oyo wakamyufu kifulaga yakifuna kifulaga ne bakikubaga emazima kyetulina omanya nze yali ekaweeri nalaba okubuguta n'okwaliwo oba yabujjawa zigenda wera saawa 4 mwana nge enkoko ebisaana lumu we twakwatira ku mutwe kakalulu ka president okalangirira ng'akombaka kakyaganye ebyalo 74 kakyaganye ogattibwa naye akadistrict kakoze ki twaliwo kagatta mangu naye nali kumukuba kagatta aka president tulina okwanguya ekyomukulembeze yebake bukyali neeke yawangula mwaka jjawo bamulonda abantu baagala naalemu gwe nviiri bawagire naalemu anti kakade ekinewuunyisa ate teri kyanyumira abakazi banaye balonde naalemu kyobola mu kuzaala eyo gye bazaalira ebyuma gyebiri bazaala bulungi mama kiti bazibawa obujjanjabi babufuna era abakyala mwongere onyiikira ndolonde omubaka gwe nali manya agaba mama kiti yali Tone Ssemuli mukazi we yazigabanga awe manga naye nze owange juzi yabaddeyo simanyi oba bagimuwadde ku kisanja kyona ali mama kitezo kye nawulya zaalinya nyina abankozesa nango zibafunira okimanyi juzi twagigula 3 gye tulimufunira obwerere mama kiti naye eri gwanga nze njagala by the way njagala n'omukka gwe tusatibwa oguteekeko omusolo era menge eno wankoze bubi mugende mbakuba omusolo ku luwalo
njagala buli kantu akafuluma nga tuwulira kimu anti kati Musevenism njagala tujje experience nga n'omwana afuluma akimanyi va ku sente za Museveni va ku ttaka lya Museveni tokwata ku mukazi wa Museveni tokwata ku kino kya Museveni bana bakulenga bamanyi Musevenism omusajja aliko omukulu gw'erinnya kakati nno Museveni waliwo no wabeerera omugezi waliwo ebintu ebimu byatayinza kukola kati gwe ekyo kyosaba ayinza obutakikola kubanga olaba omuntu ow'enjala nga yeyeekyayi ne woba oyina emundu ezenkanawa nemwe temwali Kampala ku lwakabaka omugano ogenda e Bugerere kati ate olyose n'oleeta ekambabuulire fe abaali e Kampala nali ku Jesco buli wembeera wano ule mundeetereyo emboozi nze mbajjukiza oli mutuufu boyi gwe manya tulabye ebintu ebinene era katubeere mubende wezivugira n'oddako mu nsiko kakati mwami Museveni yandibadde yeebaza nnyo kabaka wa Buganda yamukwatiridde obwo obudde entebe ya Museveni we yali ekoma naye akakedimu ne kaddamu katitiibwa ayinza obutasigala gemazima ozegedi nagene wempulira nkirina era nalumwa nnyo nga kabaka agambye abantu baali basazeewo nga kabaka agambye tuzikize ki anti mwe bagirako CBS temwamanya nti ekibuga kyatuka ekiseera ne ziwere essaawa 8 nga tulabamu muntu CBS we bagisalirako katikiro nga babuuza CBS mugigyeko tunamanya tutya agafa ku kabaka kata ne batandika okulwana nga TV zireeta zogere kubiri emengo kati nga baleetayo story era ogero laba ku TV olabye noga gyali nenga balinze kimu tibamuwambi nkugambye gwawova era kyovudola wakatikiro oyo mwagala nyo walusimbi yali mumalirivu nene Dani mulika ndabye ennaku zina atabuse nga akolokota bulala yoye yali akolera tiibu Dani mulika mutuufu nnyo lwaki olaba abasajja abe bibaluma baaliwo ne balaba baaliwo kuba talina kyaku bo ne constitution eno gye tuliko mu amendments ezimu baalimu nga bakola amendments okitegeera kati balumwa nnyo kuba Dani mulika emyaka gyawangadde ku nsi gyasigaddeko mitono nnyo ku gyawangadde kitegeeza awulire obulumi bungi viri ensonga ya pressure tumalize tuve wano dakika zidduse pressure bamukutte kati bwe bakwata pressure era pressure nga bwulira nti bamukutte naye akakalezi kabadde kabiro nande manyi kali Dubai omanyiza ebyekisiru ebyo sibigoberera byannemu kabadde mu Uganda mwana ebintu byekisiru olaba lino eggwanga atukulembera yatusiruwaza owuliriza n'agenda ablockinga Facebook juzi nakebedde nga nyinayo dola zangu baziri 270 mu meka nagenza ozisaba nga banganyina okukozesa PayPal eri Kenya nabadde ndi awuliriza nti nkumalireyo ng'omuyayi apostinze nga erisajja lyatusiba ku Facebook tetukola akasente kaffe bakasibye ate yataddeyo seba okubirawa ali London kati tuzivira London nazijjayo kati waddeme n'okutwala page yange ina process zoyitamu okufuna akasente ate akatikitoko kajjayo ne Uganda abaana singa bagagga abo bamiki baani nono tengetenge bafunira mu bulango naffe tulimiridde ku bulango sente zonna baazisiba zikanyakula n'ozirabako nga tozijja ononyaga weesigisa account yo ng'omulaba era ndani nyina gwe nkozesa naye bwe nkozesa ono weekend kyanjagala nkozese mulala ntya kunyaga naye okubakyusakyusa ojja nagwa mubbi omusajja lwaki tabatadde Mwai Museveni alina kyalowooza mbw abavubuka asobola obbakwata bano abavubuka balyanirule lwaki abasomye bangi abatalina byakukola tasobola yakuggalawo indirecti tewawulidde performance mbadde sinagiwulira Janet Katamu sente tewawulidde byayogedde manyi kati nze mulimu kati mwe temulaba mawulire ffe ge tukolamu n'abatwala ministry ya education bali confused biki bye bayina kankugambe kino wammanga nze nkubuulira kakati nze okusangako abo nga boogera ne TV njula jazz ati kankuwa katono akewunyisizza mu bigezo byafulumye ebya UCE tenafuluma byafulumye byaki UCE senior 6 byandibadde bya senior 4 ebyekisiru bya senior 4 whatever kubaffe twali wa ku mulembe gwa gundi ono gundi ono omukyala namirembe bitamazire namirembe bitamazire yali minister of education fenga tumanyi n'omwaka bakatuli kibe basetinga simanyi bakulisa simanyi kati abawano Museveni yasetinga kubanga science ze bawa sente nyingi ze zasinze okukola obubi statement eyo giwulira mukuta sente kansera bakuteekemu sente ogenda omobilizing abavubuka ba FDC gwe bawo omudidi gw'obukadde 10 omobilizing notaletayo wadde ayavula yadde enkoko ennema omuvubuka wo okukyala avuga boda
ate munaye n'aleeta abawera omanyi ekitegeeza kakati ate ekyanewunyisiza kati ng'okyaliawo kubigeze omanye ekyanewunyisiza kwegamba mwankole gye bebasinze kisoboka mbalala and by the way kisoboka balinayo masomero kyagamba anti goyina kyotamanyi njagala ombuli essomero lyomanyi mubende muno erina statue abantu kwe basomera genda embalala nze amawulire gange nagamalira ku keyayo y'embalala gendayo olabe anti gwe nkugamba twatuula mu facilities nga tugenza okusoma gwe manyanga bye tuliko bye tusoma tulinganga abali mu kusomera ebweru gundi z'ebweru ate bye nkugamba bya 214 ngonna galina statue genda embalala olabe kati temutambula mwakyawa amazima abaana betutuuza nze namalira eyo abaana betutuuza wano mu Kampala wano tuyina ekizibu bazadde baffe bakeera ku makya kwambala mijoozi gya yero okudda kulinda Museveni those guys eyo balaba balowooza nnyo okuleka omwana ng'ategedde bo kye bataafuna fe wano kye tulaakinga era mugenda kwekwasa Museveni nga Museveni si kyekizibu nze mbabuulira leka amazima gabe mazima wano ekizibu kye twasooka okufuna yes gavumenti yatukuba bye twajjamu okuweerera tebifuna kuba kasooli wa rais emwanyiza rais kati awoze ekyo kyatukuba lindako Eddie bw'omala otuuka ku eyo point toyinayo point esinga eyo bunene kati gituwe nedda leka nkuwe n'ekyokubiri kye mbadde ngezaako okugirayo anti point ennene waweeri era mwami Museveni bw'aba agenda kujja mu Buganda wano ffe bambaza emijoozi ne tuyimira ku luguudo tuyimbe beerawo ekitali eri golowooza nsonga ki eri omulaba bw'aba anoonyayo akalulu asisinkana bibiina bya bwegassi byayitiramu saba ekitali eri lwa nsonga waliwo ensonga lwaki tekiriiyo baayagala tufuge babeega bwe baba bakutemako amagulu osobola otambula kakati kyekitali eri kati omanye ekyanewunyisa waliwo lwe twali kutuwa ne tugenda tulambuleko embalala eyo ng'abakinjaji kibiina kyaffe tugenze kulambula bagundi bannaffe be tubeera mu mulimu ogumu omanye ekyanewunyisa nga ffe wano embuzi gye tusasula emitwalo 2 n'ekitundu gijja mu katale okugituusa ku mudaala eri basasula 2,000 amateeka ni agateekawo kanso yaabwe yegateekawo kati mugende mugambe sekizibu wammwe sakiziyivu wammwe yali emabega w'obbakaabya to be honest leka nkubuulire kiro y'ennyama wano yameka 16 wokka we ne Kampala mu basinga ebbeeyi wali owulidde naye gyeri era ey'omumwaka mu bitundu ebimu munyonyo mpozi bwe bagamba omusolo gw'eggwanga ogusinga guva mu Central Region kyekino kye bategeeza order tezitandikira ku municipal ziva eri okitegedde mwalwana mu bye mubuusa amaaso ate nga muli bannamawulire omusolo wano Eddie omusolo wano ogukufuga ogw'ekizimbe kyo bw'onyiiga onyiigira yaze gukusaba owa kanso gwe baasindise ne kepuloni naye nga tagenda nakuzikwatako mu ngalo ze bw'ati kuba oziteeka mu URA nezitwala nze juzi nali ngenda oteeka ekizimbe kyange okiddamu okukibala property tax ne baŋŋamba abavaluwinga bava Kampala bavaliwa bava Kampala wano ne bwoba ofa tebakuvaluwinga era valiwa wademba okugamba nze njivaluwinzemu $7,000 omwaka genda weekayaneko ku municipal naye lizibeerayo okitegedde entuufu z'olina osasula zibaayo mu bufunze wano bakolawo kagenderere okubakaabya bino ebya wano biri kagenderere era bye bwe muddaawo so kizivu ne bw'omutuukirira n'okaaba omusaayi anti yeye erimira mwanyi talina mu bizimbe tukakati statement ya Museveni mwaje erabira yabagamba kyemulaze mugenda kukaaba Buganda kyemulaze mbadde mbakwata mpola kati ngenda bakola ki mwe lwakuba mutya Museveni temusoma byafaayo terya mutya tetulina wana abasajja betubadde tusingira ddala okutya asembyeyo bamuyita Kano Muwama Eli Gaddafi mutabani we olaba muhozi bwali si w'amaanyi nga mutabani wa Kano Muwama Eli Gaddafi yasuubizaako n'abebengazi okubagira kati ono n'asuubiza be Kenya negundi ne Kalamoja eno nga bagobye Kenya gyaliko mu kwepankako yali tagimanyi kuba yalaba mbu polisi yaye eri active Kenya erina amagye lwakwaye bw'aba alaba TV omanyi abantu tebamanyi Kenya bw'olaba nga bali mu kudeployinga abantu okuteekawo emirembe polisi yejja ne batyuni tebakimanyi nti waliyo amagye agali strong even more than aga Uganda kati bo bamanyi mu balina leeta nga bo bano bwe baleeta bo bano kye bakola kubanga wano bonna be bakola constitutionally tebiri mu mateeka deployment ya polisi eyakwana ne ya military ne ya red top
Fiba tukubako emigo ku Monday bagita Black Monday. Mbandi nva wakansa ambyanzikirira ntuse kusawa ya Queen. Nti ate abeeri badda baali kushali ku biwologomaawo ku Shoprite nti badda nti ate kiki Black Monday nti ate Black Monday zayambadde bulu mitiana gitwa otegede chengezaako kugira so nti kati eggwanga lino state mweriri abali kulembera bo balowooza bali ku highlight ku nkomekererezo y'okumanya naye ate obukulembeze Katonda yateekawo limu Mwai Museveni kyayina okumanya kati abantu bazibuka amaaso takyali kubiri byalingako fewe twaberanga ku Black Monday mitiana ene ndowooze mubende baberanga bakoze eki ne kati kitekewo obutesi obalabe bonna bw'otabasange buno gyabasanga tugenda ku nsonga ya pressure baba tuve wano bamukutte mu question yo bamukwatidde ki kuvuma kabaka omumanyi yesebo ekitiibwa Ronald mwenda mutebe kabaka bawa kingdom yaki Buganda Edi oyina emyaka emeka ngenda mu 3 ogenda mu 3 ogenda mu 3 sorry ndi mu 3 oli mu 3 oli ku study floor omwami azaala kabaka Ronald Muwenda Mutebi omumanyi Muteesa Edward Luwangula Muteesa yazaala Muwenda Mutebi nga ne kabaka kati bwazaala Semakookiro Muteesa yazaala pressure ndowooza bwagamba ye pressure kuba pressure wa myaka 27 omanyi Edi fe twafuna ekizibu eki kimu bannayuganda tebakyayagala kukozesa mitwe gyabwe bannamunanzonyi wokyogera bakozesa kikabina tebakyayagala kukozesa mitwe gyabwe bakozesa kikabina lwaki ngamba ekintu ekyo Edi waliwo ebintu ebyangu ebyotunuulira n'otegeera nga tebakukase nga teri akunnyonnyodde guno gwe tuyita omulembe Omutebi gwakamala ku Namulondo emyaka emeka bakuziza myaka 42 jabadde 29 kakati omuntu w'emyaka 27 eyazaalibwa nga ne Muwenda Mutebi kwali nga kwali ngali ku Namulondo y'abajjajjaabe avaayo n'ayimirira mu maaso go n'akugamba nze nnyina okuba kabaka andi gwe n'obwongo bwo obungi obwo bw'okozesa mu byekisiru ebingi n'ogamba Buganda eveeyo n'otandika Buganda eveeyo esirise eyogere ekituufu nga bwe mwalaba ddi kabaka yeerangirirako nti ye kabaka gwe emyaka gy'omaze wali owuliddeyo kabaka nga gamba nze kabaka wa Buganda saawulirako na kabaka yeerangirira gw'omanyi lwaki tokiwulira lwansonga kabaka teyessaako it's meant to be teyessaako ye teyessa ku Namulondo okitegedde nkulaba taata wa Muwenda Mutebi Muteesa yazaala omwana omu tebaliyo wali owuliddeko akaabira nti nze nalina okubeera kakati nedda tugenda kukwata mpola kale tukkiriza pressure okuli mu lulyo gwani akuzaala ava mwani mu Muteesa kuba bwe tutandika okugoberera oli Mugisu pressure Mugisu ye musana Omugisu yakayanira kakati Omugisu ali bize akayanira Namulondo ya Buganda nga dye mandwa zebugisu bwe zisamirirwa Abaganda kakute video nga kakaaba empewo zindi bubi zintu zaseba sera ate tibo tumazeeko emirembe musajja otuwadde emirembe manya twafuna ekizibu omuntu gwe bakutte bamutwalako ebutabika aishowa bamutwalako nula mu kamera wali pressure bamutwalako ebutabika kino kiri ku public record si byakulimba era kati polisi yakutewa era ogenda muleta mu court bamujja kesi mbamute ogenda muleta mu court bagambe gwolese yagenda ko ebutabika asobola banga tatukola ki tategeera akomewo ku live ye atunule bw'ati agambe Muwenda Mutebi oli mubbi olinga amagundi bwegati nenja mukole ki musibe nenja mulowoze nti mugenda musibe kati tukakolera ki tukasindikira amayembe edinze lwakubanti watu kagane smartphone obuzibu bwe tufuna
Edi bino tetwali byogeddeko. Nange nkugambye mbadde saaga. Naye kankuwa ensonga lwaki tubyogerako. Ne ku radio ebbanga lyenkoledde sibyogera. Nkuwa ensonga lwaki tubyogerako. Waliyo omuntu atalowooza. Mwagala mumubuuse. Kakati omuntu atalowooza oyo oba atayagala na kulowooza. Omubikulira. Waliwo byalina omumanya ng'abadde saakirowoozezzaako naye kiri bwekiti. Ekyemyaka mbadde nze ate saakirowoozezza nange. Kati yemmwe benjogerako. Nze mbadde sibigoberedde kuba kimanyi. Era naawe ng'olina media esobola olina following empanvu. Okitegeera bwe tewakitaddeko birowoozo naye nga waliyo folowaawo akirowooza nga ggwe era nga omuntu wekaga naye bakatuufu nga kamanyi egundi nga kamufaanana akale nedda byakufaanana Swengere naye yafaanana ani ono eyayo kyabajulizi Kibwetere eyayo kyabajulizi Mwanga when you look at Swengere ne Mwanga not difference waliwo omulenzi gwe nalabye Siza Music yafaanana Pastor Gundi Pastor gundi ono cyane ono yiga ekawala gwe nalabye yafaanana ono yakagira ono omwepiisi ono namwita omwepiisi erinnya lye lyakuba sirimanyi yafaanana kyabazinga waliwo gwe nalabye omwepiisi nedda Eddie live example weziri we've looked at many people abafaanana Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo n'omulenzi gwemanyi exactly waliwo aboogera nga ye waliwo abamufaanana nakino ekirenze ekimuzanya mu comedy walayi kimufaanana waliwo abamufaanana waliwo omwami yabeeranga ku boda Luddo mulaba wa TikTok nnyo okitegeera naye nga tosobola baawula tuddeyo ku Luganda luli nti ekifaananyi si Luganda olowooza yakyogera yali musiru baseba ne banyabo mbebaze okuva gye twatandikidde okuba ne kati nga tukyali ffenna nziramu bajukiza ba sponsor baffe abashaba crunches daddies bali wano mubende ne bakola ne delivery enamba z'essimu oziraba nga ziyita waawo osobola bakubira baweka business endala bayithawo tugenda zitandika kuba twakafunayo diru nziringa bbiri waliwo omukwano gwaffe ali mu Industralia wa aluminium mu Nzigi tukyali ntaki naye nga naye atero tugoberera so far tunatukira mu match tugenda kuba tuzeemu okuresuminga business zaffe za online twali twayimiramu olw'ensonga ezitali zimu mbadde ne kanseera wano ku side nga nyina Convix Banks mukkirize mbasibulire wano akume atakumira musaala Ssaabasajja Kabaka awangaale